How are you, Kakosi? I'm fine. How are you? Thank you. Mwebale kutugoberera ku Kakos Facts 256 amanya gange ze Kakos twagala kwebaza na foba higher level 2 and travel agency okuteka mu sente bakugamba nti kati ate bafunye registration center abali kisasi okulinana Sun Medical Center gendawo sobola okulabanga obabuuza byonna ebigenda maaso bakubire ku 07885514 bakwebaza okuyita mu Christmas ate n'okwagaliza omwaka omujja omulungi. A journey of endless memories begins with one trip. Dear Ugandans, we at Higher Level Tour and Travel Agency appreciate your sincere cooperation of all time since we started our tour and travel services of taking nursery, primary, secondary schools, farmers and all those interested in tour and travels. For the farmers, we take them to different farms of interest and this helps them acquire more and new farming skills. For more information, call us on 0788 75 14 54 or 0706 49 28 27 or visit our Facebook page, Higher Level Tour and Travel Agency. We wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. We have a lot in stock. Higher Level Tour and Travel Agency. Trust us for better services. Trip gyebagenda osookako bagenda kuba bagenda side zaawo Fort Potro mpaka side zeeri ebundi bujo gyebagenda okulaga basobole okulaba nga bakulambuza mu ngeri emu oba endala kwatagana nabo ensonga ebenga enyuma. URA kyekitongole kitulina wano mu ggwanga ekiwoza emisolo kyavuddeyo ne kitukakasa nti kigenda kutandika okwongera okuwoza emisolo wonna ewetagisiza okusobola okulaba nga Uganda sente ziwera mu ggwanika olwo nno ebintu byemwagala okukolebwako bibe nga bikolebwako gamba ng'enguudo n'ebintu ebirala. URA yavuddeyo negamba buli muntu ali mu art industry ajja kuba alina sente zalina okuba nga asasula ng'omusolo. Mu kino URA yasabye buli muyimbi yenna entertainer yenna okusobola okulaba nga afuna tin number. Bw'ofuna tin number kiba kitegeeza bagenda tutandika okwogereka omusolo. Buli muntu yenna mu Uganda olina okubeera ne tin number. Bw'oba olina ebintu birala byokola gamba nga business n'ebirala byonna. So bwe mupanga muli mu entertainment ng'omuyimbi n'ofuna tin number kiba kitegeeza personal tin gy'olina eyo URA esobola bulungi nnyo okugamba nti nga entertainer otukuvaluinze omwaka guno Kenzo okoze sente zino Kamiliyoni okoze sente bwe ziti kati zino ze sente zolina okusasula wabula kyesinza kumanya bagenda kuvaluinga kusinziira ku concert ku bivulu byemba nkubyenga bampangisiza kintu kino tekinaba kutegerekeka bulungi naye twagala URA eve clarifying era wano webaviddeyo ne basaba buli muyimbi yenna ngamba nga bapromota n'abayimbi bennyini n'abayimbi bennyini babenga beetegekera omusolo guno okugenda okujja ku ebyo bye bakola gamba nga ebivulu n'ebirala baluba events tea events balam events bajo events be bamu oba oliawo bantu abatunuliddwa bategeka nnyo ebivulu n'abalala bapromota abatategerekese naye nga URA egamba mugenda kubanga mutandika okusasula omusolo. Abayimbi bangi bagamba nti bandibadde oba oliawo basooka ne babayita ne babanyonnyola oba ne babategeeza kubanga tosobola kujjako omuntu omusolo nga tomanyi ayingiza atya ayingiza eriki ayita muki okusobola okulaba nga afuna sente ezo gwe zoyagala okuwozaako omusolo. Baana mu kibuga Kampala wano okugitimba obutimbi sente empitirivu okuba ekipande okukitimba biyitirivu bingi nnyo bye bateeka mu sente okusobola okulaba nga bayimirizaawo sho. Kale nno nze naalibadde ndowooza mwandibadde musooka ne bubayita oba oliawo ne mufuna meeting nabo ne musobola okumanya mugenda kuwooza ki ekyo era bafuna ki kijja kuba kirungi. Phina Mugerwa masanyalaze yabaddeko ku radio Isimba yalina byayogedde kati soke tubifune oluvannyuma tuli from informal to formal wano paper kuwagirawo statistics tuzimanyi ti muntu wa 50% and we get 1.8%. Zona statistics tuzimanyi tebalina kye batulimba. Na UPRS waterere bonna nze UPRS kyembagaza bagambye balese standby promoters okunganya okwenforcinga feke tubagaza batubulira olunaku lwe bagaba sente ye mu mwaka bagabamu mmeka mirundi emeka ye baba bagabye kakosa afuna atya sente ezize nange osinziira ku kikakosa okufuna nange okufuna which percentage. So UPRS na banange ebintu bingi bye tulina okukola ku UPRS namwe mutuyambe muveeyo mwogere ekintu kye mulina okukola otherwise abayimbi naye Phina kakati stress zolikeza abayimbi deno
era mutufu kyalina obudde bw'omusajja actually omwaka guno gwonna Phina namuteeka wabbali nezira mu leadership so that tutereeza ne bwenkuba oluyimba still mbeera sigayine nga unless ocharginga simu yo n'olinda show so tulina okweyambayamba tusooke tuveeyo tutereeze enguudo abantu basobole okufuna mu bintu byabwe bye bakola then next year oluyimba lwange ngenda lufulumya luyimba kifi nalutumye nazebwa okuyimba nagambe this year mbadde ku leadership kati kanzijukire I've been there for so long nengamba aliwo anabeera Phina omulala tebaliwo tebazina tubakola tinengawa let me come back to my position so nalesa oluyimba nalutumye bigiji siyo nagabali up my own yaledi yalukompose producer oyo kubuga producer yaledi okalo nyimba z'abano ziyakola leka muno moya yaledi kahayi bayimbi ubi it's a nice song good producer very good producer and composer yes oluyimba luno omanyi kati Uganda muziki waffe alina engeri gyawewukamuko tetulina mastering studios ezo the leadership yawo manjebaza because I've learned much ne music alimu professionalism waliwo ensonga lwaki abanigeria batukuba they mind about their music when they are to produce a song bateekamu obudde they do mastering oluyimba n'owuliranga lwero so nange nakitaddemu obudde bakoledde mastering nalufulumizaako wabweru nange bamastering leke nga as well as we are advocating for any mastering studio kasi sawa no government yandibadde tuwati mastering studio bwetu mwina okwogera mukwatagana abalutwalesi muleme kukukumulula butunyunyusi mubikole muleme kutwala nyima Switzerland omuntu akalina busobozi bwalima Switzerland lumastering ali agenda kola atya industry erakuleeta embagamba musoke muleeta wano mastering studio nga temulema kukusolooza nsimbi tumanye nti naffe mutubbamu naffe at least 50% gye batwala bagamba we've given back to the creative industry nate balina kye batuwa babagamba bazimbira gundi manya city manya we need some infrastructures as yamba industry and government should do that. By the way, creative industry contributing a big percentage to the national budget. Actually tetulina mu budget muri mu budget thank you so much naye obugambo bubiri egyensolimezi yeyi mu bitongole ebyo kuba byemiremeseza wali ensolimezi lemeseza music wa Uganda ne art yo nokubanga akulakula bali mu National Cultural Forum bali mu UMA ensolimezo ziri ne mu UPRS nga sente bazibba ensolimezo ziri mu Ministry ya Agenda gonna kakati Bogoyogera kandi kati nsolima mmwe bane bakulisa omwaka nsaba tubeere bulungi mwaka ogujjako mukama tuwa obulamu mwebale nnyo okunjagala I'm coming back next year you're Phina Mugerwa as original Ugandan Shakira with a song called Biggie G mama wange kwali by the way she's your fan we know it nali naye mungule erugo attention awagira ne radio scene yeah of course tutambula naye abeerawo so mwebale nnyo by the way radio Simba nzize wano leero sirese luyimba sikoze etwa live come to say hi yes you're my greatest and you look nice abasinga wano tebadde okutulabako nze nkubuulira Phina kankuli weebale era gw'oli omu ku bantu b'endabye asobola okugamba kaŋŋende bw'ogenda n'owuliriza Phina engeri gy'ayogeddemu oba oli awo oyinza okulowooza nti si kyekino ekiseera ekituufu ekyokwongera okutunuulira art industry amawanga amalala gateekamuko ku ssente ne babawa nabo ne basobola okulaba nga bakola ebintu ebirungi ebituukana n'omutindo kuba batunda nnyo eggwanga kati tulabe Eddie Kenzo bamunominatinga mu Grammy Awards era omwaka guno ogujja ogwa 2023 tusuubira oba oli awo bayinza okumuwa award ayinza ogiwangula naye ne bw'aba tagiwangudde omuntu yenna bw'abeera nomini aba muwanguzi already kati bw'abanga Kenzo asobola okutunda eggwanga bwe lityo nze ndowooza nga bwe muteeka mu b'ebisinde emisinde ne mugamba nti ab'emisinde tuba sports erina ministry yino ndowooza ne art industry yandibaddewo neyoteekebwawo ministry yaayo nebanga esobola okuba nga efuna ssente okuva mu gavumenti bwe mba mwagala kugiwooza ssente nsigadde nze kakosi mukama kono